Paulo Kafeero abakazi bano abagamba nti nno bamuzaalamu abaana basobola okuba nga bamukwata bukwasi. Banza baba bamukwata bukwasi. Ekirooto kya Kafeero kyavudde mu kirooto kati ne kifuuka reality. Bannange bye mulabye olunaku olwaleero bye muwulidde byebyo. Okuloota ekirooto ne kiba ekyo kyekiraga nti natumibwa. Naye nga ddala wakirooto? Yes. Gwali mwaka ki? 2020. 2020? Yes. N'ofuna ekirooto kya Kafeero? Ekibaddewo 2026. Funa ekirooto. Ajja ayambadde ekkanzu njeru n'enkofiira ya bbulaka ku mutwe. Ngamba twala ekirooto kyange kino. Kubanga simutwala ekirooto kyange kino. Kuba olwatuuka n'agamba oli otya? Jukira osimu ebirooto obimanyi. Bisobola otandikira we byagalidde. Oli otya? Nga akugamba omumanyi. Wali omwagala. Jukira mu kirooto era obeera mu reality. Azze yambadde ekkanzu nti yendika njala kutuma. Nakutuma n'obituusa. Nobwagamba? Nti nja bituusa kati sooka oleete lusinziye enguuli n'ekita. Era mu kirooto obireeta. Nendeeta endeku yennyini empanvu. Ne lusinziye awalagi. Yennyini n'akwata ekitabo nti kati wandiika. Obanga naawe okitwala nti ddala abaana bano bana. Tugambe nti omusajja ono yali azannya buzanyi. Abakazi bano bamusibanga busibi mbuto. Bayinza baba bamukwatanga na bukwasi. Bakooyi. Abakazi nga bakwata omusajja? Nganti gwe abantu babimanya. Abayimbi si benzi. Mu kirooto mwennyini mwalimu paati gye nayimba ng'egamba tinendaga butonde esaana efunwe bazuula omusaayi gwo gwa nnamaddala. Okitegedde? Kugamba mu bonna abaana bayazaala nkumu baki bazuule omusaayi gwo gwaki enkaaya neekole ki? Egwewo. Tukyawakanya eddogo nga twalisanze ku malaalo. Tetuyinza. Tukyagamba nti eddogo. Kyovola yagamba tafunangako mirembe bukyawummula olw'eddogo lye bamusimbanga ku malaalo ge nga bamusaba eddoboozi n'amaanyi ge bamuzunganirako emisana n'ekiro bangi bamwekejjerako nga bali ddala bute kosa abamumyumyula nga olw'emmaali ye Kafeero Paulo bayazza gwaki mumbuulireko mu abantu b'ekinywi. Bali ab'ekinywi bali bamumanyi ennyo. Oba neyantuma ekirooto kye kubanga waliwo layini ezigamba nti oba zitandikirawo wano andabe ye Kafeero Paulo bayazza gwaki mumbuulireko mu abantu b'ekinywi mu bulamu bamutega ebisigala by'abafu ate ne mu bufumbo wakuziikulwa kyeyava anyiiga ennyeera abeefaananya engeri y'okuyimba kwabo n'abakwatamu bakwekweya beeyambulula ekijja kyange kifuuse ettambiro ly'ekibi n'okujja ŋŋambe kumenya kkomera baamutega nnyo ebiggo okufaanana alogwa yabadde ali awo ate n'amabujje ge kati yagamba mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu ate ne mu bulamu ne mu bufu wakuziikulwa kati nze kukiyimba ne ŋŋamba mbu wakuziikulwa nali ng'omuntu nze nga nfunye ekirooto naye nga neebuuza mu butuufu bwe ŋŋamba nti bagenda kumuziikula nga bwe yakyogedde ne batamuziikula nga nze maze okunfaamingira ddala naye olw'okuba kyali kituufu nagamba kuba yagamba mu bulamu bamutega ebisigala by'abafu ye wabimanyako ebyo mu luyimba saamanya nnyo maka ge gano ag'ekajjansi agatundibwa bagendayoko ne bagamba mbu ali abafu bagenze kunoonyamu magumba oba na nnyama. The dead are not dead. Yes. Abakola history mubimanyi. Akwaniriza nnyo program ebintu bizibu Delta TV nze Nassali Lydia okugikuweereza. Ku baana 25 aba the late Paul Job Kafeero amoyo ge tufunye gali nti omwami oyo ayinako abaana 4 bokka abange. Bino bye tugamba nti omwana oli yafaanana nnyo kitaawe byongera okutuukiriza olugero olwo lwe bagamba nti okufaanagana si Luganda oba waliwo ate amawulire ge tusuubira okufuna amalala nga ennamba yeeyongeddeko.
byonna obirowooza era nosigala ng'ogamba nti mu butuufu ebintu bizibu. Ffenna tukimanyi abayimbi buli lwe boogera enngendo zaabwe engeri gye babeera mu bifo ebingi mwana tusuubira nti ddala baba n'abaana bangi kubanga eyo mu makubo gye batambulira basanga oba bafuna abakyala ab'enjawulo. Kiki ekyatuuka ku the late Paul Job Kafeero okubanga ye mu nsi yaleka abaana bana bwe kibanga ddala kituufu? Enkwaso zaali nafunafu, gaali malogo kubanga ebintu by'amalogo tebivudde nnyera mu bayimbi nga mukola singa nga we mubimanyi. Kale ebibuuzo bingi naye nga ge mawulire agaliwo bingi ebibadde bitambula era buli muntu ng'alindirira. Ate boddako emabega otulidde abayimbi ababadde naddala bakadongo kamu abamanyiko omukulu oyo nabo balina emboozi zaabwe mu ngeri emu oba ki oba endala. Kale nno olunaku olwaleero nkuleetedde omuyimbi ono nno simanyi matubagambe bannange mwana kyoyo musajja kyoyo omusajja natuletera oluyimba nga ddala yafuna ekirooto ko Paul Job Kafeero ng'ayina byamutegeeza. Ebintu ebiri mu luyimba olwo byewuunyisa. Yabiyimbye jjo, yabiyimbye abaana bano nga bakatandika okunenengana abange biri bitya. Bibuuzo bingi nnyo bibaddeeyo nga mbiraba n'abalala ne mukubya essimu nga mwebuuza. Kale kakati olwaleero bwe njogera ku muyimbi ayitibwa Jebbi Byekwaso. Jebbi Byekwaso kino kye tutegeeza. Sazeewo kanzirukireko e Bulaaya kasita ssente tebansabye nnyo kyema taata engeri gye yalekawo ekibanja kankifunemu ssente nziruka abalyake wamma omuwala tabalimba twali mu bidongo atudde mu katebe akeeru mu maaso mu kikaali nga buli lwenkoona y'amaaso n'akyusa nze n'omuwala saamugambako nti nakupendanga naye obulabo bwasomba nga nange bwe mmeketa dola nga zakozesa bwajja ku siteegi zaleeta mutuzine babiri nze naye shayika shalebera akimu matala nga buli kayimba kenyimba kakisimogolanda era nasika ku kutu ne tusula babiri nze nakyo okukiraba enkeera amufeesi kyamenka omwana w'ebudde ono omubanji gwe nnonze omwana w'ebudde ono omubanji gwe nnonze. Obuyimba bungi nnyo. Obuyimba bungi nnyo. Ono ye Jebbi Byekwaso. Kati oli wamugira ndowooza muli bize abalogo oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu bamaze ne beerumiriza obulogo. Ne tudda ku kirooto. Tudda ku kirooto kya Kafeero. Banywanyi ekinkeezezza nga nkutte ejjita. Oyagala kyo nkiwemu akapeera? Ne tuwemu akapeera. Abantu bategere Jebbi Byekwaso gwe tuli naye. Banywanyi ekinkeezezza nga nkutte ejjita. Kirooto kya Prince kye nalose kye yasookeddeko nga ntikka eggugu kwe kuntuma lusinziye ng'oli n'ekita olwabitaddewo kwe kunsaba okutu era yambuulidde nga ng'amira obukyu kyankanze nnyo nnyo okuneesiga ntumwe nze atalyangakokko naye ku mmeeza ye nze ndinawo ebuddu gye nzaalibwa nga ntumye weekyagga obukunja ewala olwagutadde mu ttama n'amira n'obukyu kyava ngamba atandika okuwandiika wotudde ekkalira nkuviire ku ntono sosootole Paulo Kafeero ebyo bye yantumye. Bye yamutumye tagenda kubiyimba agenda kuba abitubuulira wano oba bye yamutuma. Jebbi obulamu buli butya? Obulamu bulamu wadde bugonvugonvu naye bulamu kati. Bulamu kati. Ye gwe Jebbi Byekwaso? Nze Jebbi Byekwaso yennyini. Twakumanya nnyo Jebbi manya simanyi biki togenda biki panga simanyi kuyimba naye naluwulirako era lwali luyimba lulungi nnyo era lukyali lulungi terunavaawo. Luyimba lwali lulwo ne David Lutalo twaluyimba babiri. Mwaluyimba babiri. Eyo gye watandikira? Ya gye natandikira. Nomala novaayo? Naye natandika tewali kintu wabula gamba ekintu ekyo gye twakitandikira kuba ekibiina twakitandika babiri. Yes, nze ne Lutalo. Awo tugenda kuddawo mu maaso awo. Ekiriwo kati okitegereko nti abaana bali bana? Nkiwulidde naye ku baana 25 sinakitegeera nkiwulira. Okiwulira? Naye sinakikola ki? Tonakitegeera bulungi? Ekirowoozo kigamba nti waliyo kitulindeyo ekirala wayinza oba batusuddemu ensasagge nga batusulamu ensasagge balabe what next.
kweli simanyi naye si bwebabeera bana mukama ndowooza kyekyo kati kyonna twagala kyekiri katulabe tulindemu tomanya abantu njagala obawe obubaka obwali mu kirooto ebirooto bino wetubiroota omanyi abasawo b'ekinnansi ebirooto bo babiyita obubaka era bakugamba gwe akola empewo akola bajjajjaabo twagala obubaka obwo bwe wafunye awo wetugenda okutambulira era bo ne batulowoozesa nti ebyo bye tuba tufunye nje ebiri bibirabya ddala kakati nga tonaba kugenda ku kyobadde ombuuza ekyobubaka kirooto kyakafeero ne bwogenda mu bayibuli oba mu bitabo byawandiikibwa era mulimu abaafunanga ebirooto kakati bonna abanaddiini n'abasamize kitegeeza bonna babimanyi mu ngeri yemu naye mu kumanya kw'enjawulo bagoberera mu ngeri ya njawulo ndowooza kyenyinza okugamba nze bwe ntunuulira omukulu bwe nali nnyimba oluyimba olwo abasinga baalaba katemba baalabanga katemba ye tebakkiriza naye nze nagamba kimu nti ne yesu gwe basinze era bangi batamukola ki abatamukkiriza kubanga nze golowooza nsuula magombe okukeera okumanya nti waliyo amalogo era nze nabadde bwe nawulira oluyimba negamba omuntu ono anyumyamu n'emizimu kanga njagala nkutegeere bulungi jjebbi ono tunyumyamu tunyumyamu n'emyoyo yes era wandde njabbawayo ne legendi omulala ate wamaanyi nnyo era bwe batambula infact gwe nasooka n'okuloota naye ebyo ne bakola bye baakola kati saayagala nnyo ekyo kinyumyako kubanga ye teyampa luyimba teyampa luyimba kyali kyakwoolwo naye naye bwe kiriba kyetaagisiza kusanga ndyogera byeyantuma era naye biriko obujulizi yes ani oyo tubeere ku kirooto kino ekyomugenzi kati omugenzi Pawulo yampa ekirooto n'akintikka nenkituusa naye nange natandise lwaki mbadde kuva lewannoonya twogere nebula mbadde nebuzaabuzaamu nebuza amawulire galagawa sekendi nze saaliko kaawo nga nyumiriza nnyo okukola amawulire ku Pawulo Kafeero ku ngeri gye nali mwagalamu so nti ekimukosa tekinyumira yensonga lwaki ntisobola nnyo okujjajja tabannange nze yayimba ekirooto mundabye ndi muzira benayimba byatuukiridde so okukola ekituufu mu butuufu bwakyo tekirimu nnyo kwagala lanka nene naye kati kyobola nti ne Katonda oba neyantuma ekirooto kye kubanga waliwo layini ezigamba nti oba zitandikirawo wano andabe ye Kafeero Pawulo oba yazza gwaki mumbuulireko mu abantu b'ekinywi mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu ate ne mu bufumbo wakuziikulwa kyeyava anyiiga ennyeera abeefaananya engeri y'okuyimba kwabo n'abakwatamu bakwekweya beeyambulula ekijja kyange kifuuse ettambiro ly'ekibi n'okujja ŋŋamba ekumenya kkomera baamutega nnyo ebiggo okufaanana alogwa yabadde ali awo ate n'amabujje ge kati yagamba mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu ate ne mu bulamu ne mu bufu wakuziikulwa kati nze kukiyimba ne ŋŋamba mbu wakuziikulwa nali ng'omuntu nze nga nfunye ekirooto naye nga neebuuza mu butuufu bwe ŋŋamba nti bagenda kumuziikula nga bwe yakyogedde ne batamuziikula nga nze maze okonfaamingira ddala naye olw'okuba kyali kituufu nagamba kuba yagamba mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu ye wabimanyako ebyo mu luyimba samanya nnyo maka ge gano ag'ekajjansi agatundibwa bagendayoko ne bagamba mbu ali abafu bagenze kunoonyamu magumba oba nanyama ebisigalira byaki ekigendererwa kyabwe kyali ki kumuswaza ndowooza nakumulaga nti museze abantu bamuggyeko obuwagizi olwokuba nti gyava eri bwagamba waliyo abasezi kakyava agamba ye Kafeero mu bulamu baamutega ebisigala by'abafu kyokka ne mufu wakuziikulwa kyeyava anyiiga ennyeera abeefaananya engeri y'okuyimba kwabo n'abakwatamu bakwekweya beeyambulula kakati eddogo lye baasanze nayo ne linkanga nnyo kati kyova olaba nti mbaddewo mu kubuzaabuzibwa n'okutya nga neebuuza ki ekigenda mu maaso era kyova olaba nti mu kusembayo
online egamba nagugumukidde awo ng'entuyo zimbunye nentya nnyo 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 emyoyo gy'abafu tuziika mibiringa naye emyoyo gisigala ku duniya nga giinaayina okitegedde tuziika mibiri naye ng'emyoyo gikola ki kati abantu babirabyeko okuloota ekirooto ne kiba ekyo kyekiraga nti natumibwa naye nga ddala wakiroota yes gwali mwaka ki 2020 2020 yes n'ofuna ekirooto kya Kafeero ya ekibaddewo 2026 kibaddewo 2026 olima luno walukolerawa Wambiru Smart kati kambuze okifunye era owawamuse n'ofuna embeera eyo gye wafuna yes watandikirawo okuwandiika ebyo byali mu kirooto oba kyakutwalira obudde kakati nasooka nempandiika nga bwolaba bwe tuli wano misana saawa zalinganga 7 nga emboozi era etambula nenfuna idea ewandiika obuwandiisi nga sirina kirooto naye yali tyuni ndala nga nebyenyimba birala kuba nali ŋŋamba munywanyi Paulo Kafeero munange wumula mirembe entumbwe zewazaala n'olera zezireese okuwemuukiranya nga sirina kirooto naye nga muyimbirako nti mukwano Paulo Kafeero munange wumula ki kakati nengendere Wambiru Smart eyo mbagala nakayimba ndozoba nange nyimbeko nangamba ate wetawaanya kubanga byoyimba kati nawe oyimba ejjebbi mbw ate oyimbe ku biriwo biki kati webakyogera nebamalamu amaanyi nenkivaako kolwo lwennyini kati nzire ewaka olaba akafirimu awo mu ddiiro nebakamu mu ddiiro awo nsumagiramu funa ekirooto ajja ayambadde ekkanzu njeru n'enkofiira ya bulaka ku mutwe angamba twala ekirooto kyange kino kubanga simutwala ekirooto kyange kino kuba olwatuka n'agamba oli otya ebirooto obimanyi bisobola otutandikira webyagalidde singa obikolera puroguramu ozuuka ngaolaba oli akuwa ekyokulya n'okirya oba n'otakirya kitegedde awo newagendawo ekitalina ku kyakulya yes ekitalina ku kyakulya naye tokijja noli otya nga akugamba omumanyi wali omwagala jukira mu kirooto era obeera mu reality azze yambadde ekkanzu nti kyendika njala kutuma nakutuma benakutuma nobituusa nga bwagamba nti nja bituusa kati sooka oleete lusinziye enguuli n'ekita era mu kirooto obireeta nendeeta endeku yennyini empanvu nelusinziya awalagi yennyini nakwata ekitabo nti katiwandiika yennyini yakwata ekitabo tandika okuwandiika nempandiika ebyo byonna byowulira obiwandiika nga bikugamba yes nga kyaŋŋamba kyempandiika kati so nagenda okuzuukuka nga nina n'obwongo obujjukira ebintu byonna ebisinga jjukira oba muyiiya kati fe abayimbi mwema nakola oluyimba wano nsobola okugamba ekigambo ngaekyo kimu bwe nakifuna nti nze ndeka nakulaba kiro mu mataala netukolamu oluyimba nelunyuma kati ate biri byali bingi nga nobijjukira mbikola ki kakati bwe nasooka okusimuka saawandiikirawo nasooka kulowooza nnyo naye kati nagitaayange awo naye wali ojjukira owoomukaboti wali ojjukira amanyi waliwo abaloota nozuuka bwoti n'olema okujjukira bulungi naye ate wayitawo akadde ogenda okulanga ebintu byekomyawo byonna bimanyi okubaawo naye waliwo nekyojjukira obudde kyonanga nakiwaavu kizibu tojulako kirooto nga buli kimu omanyi nti mu kirooto totera kwerabira ojjukira we wabadde nosangawo omuntu omumanyi kati bwe bito bwe biri ebigambo byali byangu byakujjukira naye nga byantiisa okubireeta obinnyonnyola abantu nti wabiroose kituufu nze kimanyi ndoota nembeera nga ali mu firimu nze ndoota part 1 nendoota part 2 ate thiri naye weba njagala bwenjisaba nga ngenda okwebaka erejja kati waliwo abambuuzizza kati yagambye eki ku bino yakomyewo era wembadde ngenda okujjaawo era bw'anaabazze kubanga nekiri mbadde nkuwa emisana nalina kirala ekawungezi nayewukana ne bali kusaawe mu kitundu nga bagamba nti tolina waaka kubanga okuyimba Kafeero
mu tune lije gambye yali yimba ekirala kate bonna bakanfuna kirala ate bwe mala okuwandiika verse 2 oluvannyuma nzikiriza ne tune njiwulira bwe bamanyi okuwamu ku gitaawa katono tandise mpandise verse 2 naye nga nalwa mala essaawa nga 2 nga nkyalowooza bingi bwe mpandiika nebikona birikodinganga byanzijuga mu recordinga mu simu kinyambe bwe naaba mpandiika ntandikire ku ekyo kati ku makya mba nzuukuse essaawa 3 kuba nebakasaawa nga 11 ku 3 nenzuukuka olwazuukuka bwe nti ntandika verse eyokumeka eyokusatu jukira na idea ate kati nga ne zino zenkoze zinyamba okugenda obulungi kukira ate nga nolede wekiri bandi awo naye ne wabaawo eyankubira essimu naŋŋamba jebbi ku ngeri gy'oyimbamu ne ku bitambula siraba lwaki toyimba ku bintu bya kafeero nga bona ogamba nti omuzimu gwa kafeero ne mugamba lwaki mambiyimbako kumbe na verse 2 ndiko yakumeka nanga biyimbeko ne mugamba nti ekikulu tuli mu covid tetukola nyinzo obiyimbako nisobola kubirecordinga nanga ngenda kuwasendeza studio gwe nkwesiga kuba yali muyimbi mabega nga namukolerako ku bintu alina kyamanyi nangamba nze manasobola obikola kumbe kyaŋŋamba kyendiko n'omukisa ogukirikodinga gujja kuba kituufu nali twali mu covid nga tambudde akaseera kawanvuwanvuko myezi nga akatambulanga 3 oba 4 so wano ekampala okumala wiiki nga tokola kinene naye bw'oyingira mu myezi n'ebbanga kisukka buki nangamba kankuwa akasente nampa akasente kwe nalabira nti kati waliwo munnange era omu ne muyimbiramu mwe yaliwo wali waggulu wambiro ekawungeezi musangirawo ku lubiri muganda omu nakoze oluyimba naye sambuulira nti ndoose ne mugamba okusala nadde nfunye idea nafunye endala naye wuliramu nangamba wa kati oyimba ebiro bange yeyimbiddemu era amaanyi gaali gampereddemu buli muntu yakumalangamu amaanyi yes naye nze neŋŋamba kasita kakino kirooto sisobola kigana kikola ki kuba nali nafunayo ekirala emabega nga bwe nkugambye kati neŋŋende wa mubiri ate ku mubiri we namuyimbiramu teyankayanya wadde eggulo yali yangobye ngate kayimba kalungi kano netukakola era ayinamu nga omanyi okuwabulwa kuba nali sinalukwata naye nga nduyimbira mu kitabo bwe nti nenduyimba waliwo awo pulezente yaliwo bamuyita kose yali awo ku sapiensa nalutwala ku rediyo nalukubaddemo naga nolimba lunyuma nnyo kandukubeddemo ku sande nalutwala kubaddemo emboozi netandikirawo yaloose teyaloose yaloose teyaloose so nze neŋŋamba kimu bw'oba oyogera mazima tofaayo nnyo gakakasa kubanga bw'oba oyagala okukakasa amazima kitegeeza ogenda kuleeta bulimba ojja teekamu nnyo ogenda kulimba kubanga olwojjawo mazima ojja kulimba nti olwoteekamu nnyo ebirala kubanga okakasa okumanya kyali kituufu kakati nze nenkivaako kyovala neno bwe kyazze nga nkiraba kubanga ndowooza naye tumaze kati omwezi segugenda kuwera naye ngaate waliwo n'abaasookawo nga byakajja neŋŋamba naye siriwo okujaganya nti olw'okuba kino nakikola nziwo nga mutume kati bwe mba nzize ng'omutume kitegeeza kandabe kyekigenda mu maaso mu kulinda ekigenda mu maaso kitegeeza singa nayogera sandifunye na mukisa gumanya nti eddogo lyaliyo twandigenza okujja wano tunyumya emboozi nga tetwaginyumya nga tumanyi nakumanya nti wakyaliyo kyetutamanyi kuba kyayogererwa mu kirooto ate nze nenkiteeka mu reality nempakanyizibwa gwe atali muganda we ne batamanya nti omuyimbi aba takyali wa luganda lwa famire emu mu ndongo tuli ba luganda naye mu buwagizi tuba tumumanya so okutuloosa omuntu yenna bwekito bwe kyali tukyagenda ddala mu maaso tulira ejja bibi ekwaliso ekirooto oluyimba luyita kirooto kya kafeero ekirooto kya kafeero kyavudde mu kirooto kati nekifuuka reality bannange bye mulabye olunaku olwaleero bye muwulidde byebyo omuntu ono bye yayimbako oba message gye baamuwa actually baamuloosa oli yamuloosa kafeero yamuloosa
then bwe byamugamba ye nawandika mu ki oluyimba so message eri mu luyimba ekirooto kya Kafeero lunoonye oluwulirize anti nze kennyini mbadde nduwuliriza nasooka ne nduwuliriza feeza eyasooka naye ate feeza eno nazzeemu okubeera omuwagizi nekolakya nazzeemu kuba muwagizi kuba nabadde siri muyimbi mupya nga nange kati ndi muwagizi w'ekirimu era nga mpuleyinga nawuliriza muntu tafa. The dead are not dead. Yes. Abakola history mubimanyi nze nakola science simanyi ebintu bya history ano bashafiki be babimanyi aba arts bakola nga arts anti kati kati tuli mu sci-fi oyogedde episode tetukyazanya gundi tetukyaza kale olwobudde tugenda mukumbulamu bwe tukomawo tugenda kutandikira awo wennyini kirooto kya Kafeero ate tutuno tuyingidde abalogo byonna ono abalogo mu lugendero lw'okuyimba ajja kutunyumiza obulogo oyongere ate nayongedera okutya nti bwe nayimbye abalogo bali bize nga njogera eddogo nga bakyali wakanya lyasangiddwa mu ntaana katumulemu tubaako